Ebyemotoka gye bawadde Spice Dynamic fameica bika bya maziga ate nga Aitha Kaima akikoze King Saha ali mu maziga. Oluvannyuma lwa Suubi wa Bobi Wine okukaaba bambi bamukoledde bino tobisubwa mu maaso ka video konna kalamba. Isma All Access okukwatibwa mu komera bibino nabyo tobisubwa nga tetunabatandika mbadde nsaba kano ka video kampeleka like kasobole nga kasobola okutambula katukire omuntu yenna kwana ku zino information ezinga otambula za bufere ate nga aba the oak bagamba oba nga oli kadama wetaaga okusurprisinga mwagala wo mu family member oba abaana bo ng'oli kadama osinzira wali Saudi Arabia oba Dubai go bakubire ku eyo namba bayina 30% discount eri omuntu yenna aveebwe nga yagala okusurprisinga family ye wano mu Uganda. Namba yawe eri awo jikubeko baberenga basobola okusurprisinga family yo. Spice Diana olunaku olw'ejjo Fik fameica yasazeewo mu blessinga ku Christmas ye eyisookera ddala nga kubeera Christmas ye kubeera ddala nga oba bannange adamuyita baby kangambe nga boyfriend we yasazeewo Fik fameica nga omumanyi ebivulu byabadde akuba nnaku zino abadde bikubira no mu Uganda ebweru wonna bambi yasazeewo n'amuleetera emmotoka naye by'emmotoka bambi ba social media in-laws bavuddeyo ne bagamba emmotoka bambi bagiraba mu bondi era tebe nabakuvaayo. Aha. I told you, I like it. I like it, babe. You like it? Oh my God. It's all yours. Thank you. It's all yours. Oh my. I'm gonna give you twins. Come. Oh my God. It's a Jeep. It's all yours. It's a Jeep. ate ng'ebya Spice Diana wamu ne Fik fameica tubivuddeko era nuko magambye bambi yakomye ku stage yatafaayo ku bugezi oba abasazi b'emigambo bibadde n'okusubira omwogerako omulakono ku stage era nga gamba 2023 I'm back. Ate ng'ebyo tubitadde mu mabbali Shakib wamu ne Zali basobodde okufuna essimu yaabwe oluvannyuma lwa Shakib okubanga byabadde amanyi bagamba byabadde amanyi abakola ki ababa essimu yaani eyazalu era nga essimu ye yagikomyezaawo era abantu oba social media indoors mu comment section wali ku social media platforms ez'enjawulo bona babadde bavuddeyo nga bagamba yabigibye oba naye nga essimu sisi yamaze nakkiriza n'agamba nti yagibika mulekere video mumwewulire. Tuligo abye simu ya Zali yenze agenda agulenda lo mukazi akola mu Netflix akasimu obisimu katuza yenze owa taina kye yampadde twayogedde twogera tatambula na sente kangende ne simu alotula ate tunadda kulwa simu nagitutte mwakitegedde ate mundiko mundeke nammwe kinagibye byawedde nawe ninda pozo omusabo gwawe. Ate nga bya Isma tubitadde mabbali police bagamba munoonya anytime from now. Aitha Kaima avuddeyo n'agamba munno kirabika King Saha ebyaddala awunya akamwana nga mazima tetugamanyi naffe ngaffe aba social media aba wano ku Wonderboy UG era nga tukugamba gowe natanaba ku subscribing ku channel yaffe tugamba bambi subscribing era gowe natanaba tuwera kano ka video ka like tubaye tukusaba bambi ka tuwere ka like kambalekele Aitha Kaima nga yogera ku bya King Saha era nga nkomeho nebya wala wanna makulu wamu nebya Suubi Shine bamwetisse olimba naye kati baba bakyogeddeko munnange weekebere nenga abantu bo bawunyira ddala abantu bawunya enkwawa bawunya akatwingiri bawunya akamwa manji ate abantu abasinga balowooza nti nno bw'ogenda mu kinaabiro okunaaba ne weeyiira amazzi oba ne weekuutanisa abantu bakozesa sabbuuni abawunyisa dimi ya ng'ombe White Star. Ate nga bwe tubavuddeko leero mazaalibwa ga Amal muwala wa Eddie Kenzo wamu ne Rema n'amakula bambi ffe aba Wonderboy UG tukugamba bambi Amal wona woli tukugamba happy birthday era webale okuweza omwaka omupya era tugamba bambi ogenda boweza emyaka 10 kale katumbalekere video ya Suubi Shine. That's my guy right there.
I got you something special just because I found a gift that's perfect. You're more than it's everything that you dreamed of. Oh, this is my love language. Go ahead and say it. Just keeps on giving, and you deserve it all. You deserve it all. You know you can put on over here and let me show you. You deserve it all. You deserve it all. I'll shower you with more than you'll ever need. It's all good with me, 'cause you deserve it all. You give of yourself so unselfishly, so I'm gonna give you all the finest things I found.